bajje kwejjogo ono tayinza kutujjogo ono fe tumukuziza akulide ku sente z'omuwi w'omusolo bannayuganda be bamulabiridde n'okusoma n'okutuuka ku ddaala lya jjengeri yasirukwago kyekimuvunaana ate kiriwa abannayuganda abamanyi kiki gye tulaga temutya okutuusa obukulembeze kyetagisaamu sacrifice General Museveni ne bwakola atya ku myaka gy'aliko bw'agenda naleka ebintu byeyalwanirira ne biba nga bye bigenze mu maaso tasobola kubeerawo tasobola olaba General Museveni atandise okulwaza yali talwazangako wawulirako nti alwaziza naye kati olaba atandise okulwaza n'akweka n'omukyala n'atagamba baatuwa gy'ali atandise temukkiriza General Muhoozi kubalinnya ku mutwe kubanga oyo sente zaaliko ne byafunye byonna kabe n'omukyala gwe yawasa yamuwasa ng'akozesa sente za muwi wa musolo tolina kujooga bannayuganda gwe General Muhoozi tolina beera n'ekyepezo beera n'obukulembeze bwo bw'amagye oyingira amagye engeri gye wayingiramu g'omanyi wazaalibwa Tanzania otusanze wano ne tubeerawo ng'ofunye ebicepere ofunye buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tetuna kye tulina tuveeko totisatiisa na basement tuveeko kola ebirala twali akuganye sente zo twali akuganye kola byokola naawe oli musajja kati mukadde myaka 5 mu 2 otwagaza ki nze tugume n'obwokola otanze omusaayi temuli esooka nkoola Mukama Katonda ne bamalayika bonna abajja n'enjala ezikwata ne zijjamu omuka ne zijjamu obulamu zijje zitunule Muhoozi n'amaka ge n'abaana be n'abazzukulu kubanga abalina engeri gy'ayisizaamu bannayuganda omuyise bwe mutyo buli abonyaabonyeza omuntu yenna mukwateko malayika ajjamu omuka gujjeemu bategeere ddala gwe malayika gujjemu bategeere ddala ye malayika ajjamu omuka era ye Katonda yafuga tebakyakumanyi tebakyakutegeera tebakyakusinza wali omulabyeko ng'agenda mu kanisa Muhoozi waliwo yankubira yava Dubai naga nti biteeka tebajja bigula gajja ng'obikebere ati gwe toyinza kuŋŋamba nti nze nyinza okutya basement ya Muhoozi mu mbeera gye ate abeera nyambi kubanga abaana ne bamanya nti oli ali mu basement kyeva omugaati teguliiwo sukaali kyava taliiwo General Muhoozi twagala bamunenye buli muntu yenna amunenye omusajja afuuse omusajja kakati Saalongolo yasirukwago mulwadde omaye yalwala singa kufiirako okola otya n'afiira mu mikono gyago okumanya nti omusajja oyo ajogo kimanyi nti yasala ebirevu byagundi ono edimutwe n'asala ekirevu kya edimutwe nubwekimera olowooza kyekiri akyalina ebizigo ebiteekebwamu yalina ne Bobi Wine ng'amuwayo akantu kati anaamuwa era ebiteeka okuba nga byebyo bisobiringa steel wire bino buno bwe bakuzola byamera bubi kati kankubuulire kati biteekuba byamera bubi omusajja kwegamba buli omu yenna n'amubonyaabonya n'abagundi ono ow'omutwe gundi ono yali alokompoka ennyo gundi ono mufumbiro yagonza mufumbiro kati kati osiba waki musajja watatadade kantu yadde ekikumi wogera nnyo anti byebyo naye nze tetugenda kutya okumanya nti omusajja ajooga Muhoozi yeyambaziza road mayor pampa namuga nti weyabadde adaafukafuka nnyo ate tayagala kuddugaza basement n'amwambaza pampa n'ekifaananyi n'akikuba n'akiteekako ng'ayambadde pampa yamwambaziza pampa ate amagulu nagalabye butonotono bugulu bwa kansolo kwago nale waliwo abantu abatuvuba kwezi nosekera kunaka nebyennaku mutukole tutya bw'atayagala kulaba byakuseka genda ku channel ndala twabakoowa bananze kankubuule tuli bakoowo nze Robinson ndi mukoowo ne mu ddwaliro nabaddewo nakuweereza biiru negaka nti kuweereze muto wange ogirabe nga enenye bansiibula nembala wiiki namba nga nkyali ku kitanda nga tebaweza kunta kugenda nga sina sente zisasula gwoba obiyita byakusaaga nende weebuuza oli ne yeebuuza kakati mwe nze banzaala ntungamu banzaala mijjera kyalo mijjera omanyiyo town council ye Kakukulu weeryo gimanyi mu county ye Ruhama mu district ye Ntungamu gye banzaala ndi Munyankole ndi mutabani wa Francis Kareja yali omusirikale eyafa ndi muzukulu wa Andrea Gakyalo ndi musukulu wa Lwabutomize ndi muzukulu wa Benda ndi muzukulu wa Kabuzire
ndi muzukuru wa Zaino Rumuli aho bonna bajjajja Bebasawo. naye ndi mukubonaabona ndi munyankole gw'ogamba abanyankole bali mu kintu tuli mu kintu kyani ali mu kintu ye Muhoozi ali mu kubonaabonya bantu nze njagala kubabuulira kati bwe n'ogamba nti batwale nze nagenda nze ŋŋende ffe twagamba nti nobwe mututta ne mugamba nti mutusse mujja kututta mujja kutusanga gye mutusanze ye Katonda n'abayamba ne mujja muggulu ekikonde kijja kwaka muggulu kubanga bwe tunaagenda nga bukyalimwe tugenda kajjuza mutusange nga twakajjuza ekikonde kigenda kwaka mu maaso ga Yesu naye yeewunye bannayuganda oba olowooza ebintu byakusaaba ebintu ebyo nabyogera kufa kwatamala emirundi batubonyaabonyeza batukoze buli kimu kyonna n'obwoba wagira tebakumanya nabawagira ne bamaliza nga bampadde obutwa ekibumba kati kyekintawanya buli abawagira Anita Amongo wano namulaba ng'atyetoolole eggwanga ne ŋŋamba Anita Amongo kati yavuddemu ki yajjeemu omuwala yafukamira ng'agamba Prime 7 okwesimba omujjukira oli abadde mu investment authority ali Ludaka oyinza okuba yagyali noti kati akyaba kyamulabawo n'okwesimba teyesimba oba amusimbako omuntu naye bwe bamusimbako yayitamu bamuwadde obwa minisita mutabani wa Ayume abantu bali ku bizibu ekizibu kye tulina ng'eggwanga tulina abantu abatali bannansi be bali mu bitongole ebyenjawulo be bafuga eggwanga be balitwala General Muhoozi muzaale mu Tanzania is a Tanzanian by birth nkiddamu is a Tanzanian by birth bamuzaalira Tanzania Dar es Salaam simanyi oba alina obutuuze bwa mirundi ebiri takyogeranga teri bya constitution mu biveeko ebyo constitution egamba nti omu mu bazadde bo bw'abanga muzaale obeera munnayuganda naye okubeera pulezidenti wa Uganda oteekwa ng'oli pulezidenti oteekwa ng'oli muzaale munnayuganda eyazaalibwa mu Uganda nanti ne President Museveni wano bwe yali azimba essomero ery'amaanyi yalizimba Tanzania yalizimba Tanzania yalizimbako wano mu Uganda ate wano yali asimbyeyo yadda kiyu kimu wali okirabyeko nti ky'abantu wali okirabyeko abantu abali mu mitambo gya Uganda balina obutuuze bwa mirundi eri olaba ne muwala wa Kuteesa naye yalina obutuuze bwalala ate nakoma wano n'abeera MP ate ne bamuwona obwa minisita ono abadde permanent representative ogwo bagamba nti ye omukozi ow'enkalaakalira ambasada wa Uganda mu UN naye naaba ng'ate mu America ate nga bamukomyawo ne bamuwa obwa minisita bwa foreign affairs katukole tutya eggwanga liri mu mikono egitali mituufu ffe tuli awo twemamaaza twandibalese ne mukola bye mwagala naye ejjoogo lye mutuleeseeko ba South Africa bagobya abatali bannansi batuufu naffe twagala atali munnansi yeteekateeke atali munnansi wano yeteekateeke tukooye tubeera tutya n'akakadde k'Abasudani abali wano ng'eSudani waliyo Salva Kiir akola mulimu ki bagende pulezidenti waabwe abalabirire abakongo bali wano abaki bano bali wano lwaki mulina buli omwere lwaki temugenda ne baba mubeere ewamu naffe tulina ebizibu ebyaffe abayitiriya mugende mubeere ewamu kitegeera mugamba nti waliyo ebizibu waliwo ataliwo bizibu ffe kati tuli bulungi ne General Muhoozi ate tuli bulungi agamba ffe nagenda tuteeka mu basement nekati tukume wange bakuteeke mu basement era nze bangenda kufuma ngenze kufa osobola okumala ennaku ebbiri era olugenda nva wano ng'esaala n'esaala nze nagisabadde ensembayo ekusiibula ate kati nze nkole nze sijja kulinda kunsabira wesabira bano babishopu abataleeta ade ekikumi bakusabira esaala eneetuuka ewa Katonda bano babishopu bakyasaba saala etuuka ne berevulanda eno tekyatu kati yeesabidde ng'okyali mulamu n'ogamba Mukama nzija essaawa yonna nyamba mu nsi muno mpitemu nga mpiseemu bulungi bwe mba ntuuse nyingiza mugulu kigenda mu kigeyeena nyingiza kumpi naawe sajja nasoma ndi pulida nja kukuyambako ng'oza okusala emisango ndireka nzije gy'oli awo oba ontuuza akatebe kange kabeere kumpi naawe veeno nga weesabidde bano abasajja tebakyasaba saala ne zituuka ewa Katonda tekisobola motoka ze bali muzamu wa musoro nabo bali mukubba bubbi basorooza buli lunaku sente ze basobola tumanyi gye ziraga ettaka lye babaweera obwereere lyonna baalitunda abo tebakyasobola kusaba saala neetuuka ewa Katonda kati gwe weesabire
weesabire kati nze mu kufa okwange era bw'ontwala mu basement nze saara nagimala nze ŋŋenda ŋŋenzi ate aga temutawana siminti wammwe entaana yange nteekaayo wali simbako omuti gw'omuyembe nzondeke omuyembe ogwo abaana balijja ne balaba bunu balya emiyembe totawana siminti tokikola ne bajjajja weebali twabateekawo obuyinza okumanya nti ono jjajja sayidi naawe wasigadde tayo owulidde yesu agenda kukomawo okuzuukiza abafu ng'oli mu siminti olivaayo ddi mubeere siriyasi kitegeera naye mu ebyo byonna twagala kubagamba nti muwooza oyitiridde olenjeseriize olenjeze amapimiro ebyolukukola n'ebindi mugamba nti okoze byokola tebiriiyo toyinza kubonyabonya banansi kwenkanidde awo nze namwewuunya ku kigambo kya rooziroozi we natandikira okugamba ono nedda oba rooziroozi naye yali ayagala kukwata ku ntebe ya mukulu ano bwe yandiyagadde okukwatako toyinza kugamba nti yaguze ka rooziroozi tukamugjeko bwena ne mubutwala n'omukazi tetumanyi gyali akesente k'ekikazi gumanyi gyayise okukafunaanti era omanyi gyayise okukafuna Prime Museveni yasooka n'amuwa ente 12 nze kitange yafiira mu gundi ye yali ampadde meka ng'omanyi gyayita okufuna ente 12 ayinza okuba yayita mu ngeri ndala ng'omugjako karooziroozi ey'obukyala nakugamba nze nakugamba ki yasooka okumuwa ente 10 n'amuwa biliyoni 2 azimba essomero ng'omanyi ekigambo biliyoni tewali kyabadde akola ono nga takimanyi kati lwaki yamukuba mu ngeri eyamukuba ate yoono mutabani nsaalwa omanyi abasiraamu bagamba nti Nuuwa bwe yakwata eryato n'ateekamu buli kimu kyonna ekigenda mu lyato nti endogoyi yali esigalidde n'ebuuka egwe mu lyato eba ebuuka kugwa mu lyato sitaani n'agibako omukira ng'agenda nayo kati Nuuwa agenda kuva eri mu lyato mu maaso okudda asanga ekintu ekifaanana n'omuntu abuuza gwana oli n'amugamba nze sitaani n'amugamba okola ki wano n'amugamba nzize okukema abantu bano n'okubaleetamu ensaalwa byebintu bibiri bye yamugamba ate ensaalwa mbi nnyo waguze karooziroozi ka biliyoni 3.5 sikatuulangamu emyaka 5 onna 5 togulanga rooziroozi ya biliyoni 3 gamba taata gikugulire kubanga sente bazirina oba mugamba kuwe sente ogyegulire kati singa niita mungu yagula ennyonyi kubanga sente yali azirina ezigula ennyonyi yali azirina omukazi yali ayiiriza sente z'ekikazi yali ayiiriza ate zaani za kikazi zonna za kikazi owulidde naye mu ebyo byonna nze njagala kukubuulira ono omwana oyitiridde kati yasalawo gundi yagenda okulondebwa taata agobera wano naye n'agoba wano gasumba genda taata n'ayitira wano ate wali n'aleeta naate n'aleeta kwegamba eggwanga katibali taata agoba ono omwana n'aleeta ono n'aleeta wali naye n'aleeta wano kwegamba batusobedde headquarter ziri Naguru endala ziri Kyambogo endala ziri wano Kyaddondo endala balina State House Nakasero balina State Lodge Nakasero balina State House Entebbe gye baagala gye basula bali Bunga bali Buziga bali nkugambye bali everywhere bali ng'MTN nze nkugambye MTN si yagamba MTN everywhere nabo bali everywhere kakati tukole tutya bajeeko ejjoogo ono tayinza kutujjooga ono ffe tumukuziza akulidde ku ssente z'omuwi w'omusolo bannayuganda be bamulabiridde n'okusoma n'okutuuka ku ddaala lya jjengeri yasi Lukwago kyekimuvunaana ate kiriwa okwagala kumuwa ebbaluwa gye baayisizza ey'okubiyita mu kooti kubanga yeyabadde agitwala okugitwala wa General Muhoozi kyatamanyi okukwata Lukwago tekirina kye kityasa kubanga tugenda kukozesa banamawu tugenda kukozesa amawuli tumusavingi maama Salamu Musumba naye yankubiddeko
n'agamba mwami Kwezi sawa yonna bantu bagenda munaye bagenda munywa jangu nzijeko amawulire agasembayo bajja munywa sawa yokka anti bajja munywa naye okumunywa ffe temutya Abanayuganda abamanyi kiki gye tulaga temutya okutuusa obukulembeze kyetagisaamu sacrifice mulimu abagenda okufa mulimu abagenda okusibibwa mulimu abagenda kubeera naye tujja kuwangula ekiseera kituuse kana akabonero kyakalaga gavumenti egenda eteeka okugenda kubanga tekankubuulire General Museveni nobwakola atya ku myaka gy'aliko bw'agenda naleka ebintu byeyalwanirira ne bibanga bye bigenze mu maaso tasobola kubeerawo tasobola olaba General Museveni atandise okulwaza yali talwazangako wawulirako nti alwaziza gundi yagenda okufa ng'alina emyaka 12 taata we katono naye kati olaba atandise okulwaza n'akweka n'omukyala n'atagamba baatuwa gy'ali atandise ekiseera kituuse Katonda ono teyerabira abantu be tayinza kuleka abantu kubonaabona Robinson nze kankubuulire wajja kubaawo ekyenjawulo omuntu yagambe toyogera kubanga leka kwogera bakuwa RDC babuleke nze tugume embonyaabonyo okumala ebbanga omuntu n'otuuka nga bwe nkugambye n'obanga tokyalina nakubo lyosobola okuyita mbuli omuyali n'akubanja ebikibulina ne bakubanja ku simu ne bakubanja ku ki n'obona n'agamba nti okukuwa obwa RDC bw'ogenda okufuna $2 million nina okusooka okukutuusa ku mbeera eyo buleke kambeerewo nze kambeerewo kansigale nga mbonaabona owulidde kubanga bagenda okugendera mu nsiko mulimu abaalina emyaka egisuka egyange kati gyerina nga babonaabona ne baguma kakati nze naguma kubanga n'ogwe bawagira bwe nabawagira nasembayo ndidde ekisaalya butwa bampaade 10 saabawagira sabakoda kampeni eggwanga lyonna bampaade 10 wabula basemba bampaade obutwa kati abantu bakika kyabo so njagala kugamba Robinson temukkiriza General Muhoozi kubalinnya ku mutwe kubanga oyo sente zaaliko nebyafunye byonna kabe n'omukyala gwe yamuwasa ng'akozesa sente za muwa musolo tonna kujoga bannayuganda gwe General Muhoozi tolina beera n'ekyepezo beera n'obukulembeze bwo bw'amagye yayingira amagye engeri gye wayingiramu gwomanyi wazaalibwa Tanzania otusanze wano ne tubeerawo ng'ofunye ebicepere ofunye buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tetuna kye tulina tuveeko totisatiisa na basement tuveeko kola ebirala twali akuganye sente zo twalaganye kola byokola naawe oli musajja kati mukadde myaka 5 otwagaza ki nze tugume n'obwokola otanze omusaayi temuli luli basanzeemu litanya basanze litanya nga tegukyawera teguwera nebongera muwongere ate olyaki bibi oli ebireeta omusaayi bikasobola olya muwogo naye muwogo bamufumba kati n'omulyako ennaku 4 mwemwe temumanyi byetuyitamu oyinza omufumba ogulamu ogwa 12 weetaaga enku za mutwalo okumufumba n'olya muwogo paka lwaggwawo talina musaayi gwaleeta mu ate guziriwagulibwa muwogo aleeta omusaayi omugyewo totekerako wadde ebidoodododo ati doodo wa 10 olulina buli lunaku onogamba omukazi nti gula doodo nenkyaddamu ogule bw'aba asazeewo n'agulayo ebinyanyanyanya bigundi bitulatula wuuta ebyo bwe biba biganye genda weebake weefuula enjoka wezuluma weebake naye ng'osuza enjala omusayi basanze muli tanya nya basanze muli tanya nze nga tugume na kala nati kikugamba siri mulamu nze okatontwala mu basement otiisaani olweri ndi mufu litanya bagenza okunteekamu obusaayi okweza lita 17 kubanga omuntu mulamu obeera ne lita 17 hati gwe otiisatiisa botiisatiisa kwafatta gw'oli eyo tosulanga njala tolumwanga kitokola guwera bulungi n'ogumu ogujja namu kati okiraba naye kati ffe akasaayi tukeegayirira kalimu katono tugakagwamu oba otambula ogaa kati kaweddemu kagwamu ng'amafuta g'emmotoka gwe abantu bali mu kubonaabona abantu bavuga emmotoka ezo zoolaba ezo nga zaaka akataala essaawa yonna ekola ki ezikira okitegeera abantu tebalina kaadi za mmotoka baaziwaayo dda enanga muntu ziwa manerenda buli kimu kyonna mwagala tubakolere ki naawe ng'otuteekako embeera eno wankise ntuffe ewaffe enjala neetutta obwavu ne butuluma embeera gye tulimu neebeera bweti naye notatuleeta kwata olwokusanga ng'okwata abantu ono bwayogera Dr. Besigye myaka 7 osiba waaki otiisatiisa waaki eyalwana ne kitaawo n'ayamba kitaawo n'atuuka waatuuse
oyo mwana talina mpisa yavuma erwero bamaze omukozesa okutta abantu b'Ekasese amuvumye juzi wano yagambye Katumba Wamala General Katumba Wamala n'agamba nti oli mutiitiizi naye nga General yamusooka mu magye Katumba Wamala yakamala emyaka emeka mu magye mingi nnyo kubanga yali mu mulembe gwa Amin kati okiraba hati gwe abantu b'ojooga be basiniyaze naye gw'ogamba oli mwana wa president dokita wali omunsi nodda kwegamba gwe tolina muntu gwowa kitiibwa buli bwe tunakwogerako gamba tya oyo mumuleete muyigirize yagambye olikwagenda muyigiriza Luswahili nze ogenda kunjigiriza ki Kiswahili na Kijuu Runyankole najua Runyankole sana ona si lugha gani wewe utafundisha mimi hakuna lugha utafundisha hakuna lugha ogenda kuogera Rusebei yeye arumanyi wacha wewe muleme kutulowooza nti fete tunagundi ne bantu ne mutwala ng'ebitagasa n'oyagala kwegamba okule buli akwogerako oyo mumuleke temuwaki mukole alemu ekyokulya bonga bantu balamu owulire njogedda ku John Rusale tampa ngaadi 10 senta zewabayimbi nezisobola kumwogerako musajja wattu alina munkekeera sente zazigabira bayimbi be bali mutaasa mu biseera ebyoluvannyuma be bali kumanya naye sirina kyenkwogerako kubanga olina owa abantu ekitiibwa lwaki temugamba mutabani wamwe neyetereeza owulidde njogera ku maama sisobola kumwogerako kubanga mukazi wattu yagumiikiriza ebizibu ebitagambika ne kakati gyali tumanyi kati gyali oba ali atya tetumanyi mukama amusumulule amutereeze bawarabe sinza kuboogerako nina bakakamu naye ono kiki obwani jeno Mwoza agamba nakwata obuyiza bwa Uganda nkulayira nobwe tunaba tukyali balamu kubanga ffe nze kati Honorable Ssemujju Nganda Salamu Musumba Honorable Salamu Musumba Samukaaku Isa Mukaaku bamutu aliruddawo yagenzeyo Busoga yagenze kwekweka Busoga bannange Samukaaku wali omwana omulala bamuyita Samugumya oba omumanyi Dr. Besigye Mugumya olida ali mukomera eyawo Mugumya ali mukomera Mukaaku musajja watwadda wanadda wali bwabera ku General Bijirwa kati nawulidde engeri gyayogeddemu yatidde naye mugamba guma General Bijirwa yatidde wasooka okweteekako erinnya lya General ffe twasigaza batugume plain gwe niweeteekako eryamagye n'ogamba oli General kakati bw'oba oli General guma nakuwulidde otandise okwogeza ekirimi nakunamulabye ng'ali naawe gye yapositinze mbuli akakunkumula emirundi 3 namugambe gwe wakunkumula emeka nakati mugala ebibirike kakati bw'oba omanyi nti wakwata erinnya lya General n'ogamba nti weetaddeko lya General kyeyayitamu mu madaala gonna n'oteyita Kano yadde kapiteni yadde ki n'ogamba nti oli General akati beera General yagambye mbu kyeyayitamu Salongeri asiruka kubanga kyayitamu ye bagira bamuleka kakati no sebo teri agenda kukuleka sebo byoyogera emazibega byonna gye biri ku mutambi era bigenda bagira bamuleka takyasobola abantu awo wakiri tunakukwata era yagambye nti wabanga Salongo bamuyisa mu mbeere yange tagenda kufiira mu mikono gya General Muhoozi atajja kufa ajja kuvaayo olwaleero banamateeka balina kye batudde ndowooza kye basazeewo sinakimanya naye bagenda kufulumya statement okulaba nga tulaba engeri olukwago gyasobola kuva mu mikono gya Muhoozi naye Robinson bwe munaasirika ne bakwata Tugumi ne bakwata Lukwago ne bakwata Ssemujju Nganda ne bakwata Honorable Salamu Musumba nga bwe bakola Anita Amongo ne bagira n'abalala enkyagwaddako ekyo njagala mukimanye musirise naye mwe muddako soseeyo naye binaddako byonna tunatubiraba nzebana tojja kunsooka nze n'olwaleero ninyinza okusula mu basement luno lwenyi kubanga nawanze olunaku lwajjo nawanze n'olwaleero era mpanze kaakati no nze ebyange simanyi babadde baragidde nga balagira Stanley taddamu kunteeka ku gundi era nabitegeddeko nenga nti nze nobwatanteekako nze Tugumi
nze tugume nobwe mutanteeka ku mikutu nja kubeerawo nze ndi human rights defender internationally bamanyi nja ate wano sivaawo zisigenda nali ngenze nga ngenda mu buwaŋŋanguzi bwe natuuka e South Africa kyenala nagandwa akantu nensira Uganda nensira Uganda nali nziruse siridamu kufuluma ggwanga namala ennaku 2 ku nyanja Lake Victoria nga ntambulira ku kaa ngenda ziruka nenda nekomyawo nzeka tegeera kati nze teryaŋŋambye nako nakomawo nodde okwabo sirina visa sirina kyenna ne transport simulina sina gyendaga ayagala okunzita simanyi sinagikebera ayagala okunzita anzitire wano agala okukola byakola abikolere wano nkugambye gwe wandizise ng'oyagala kuyiwa musaayi sigulina simanyi gye gwayiikira mwasigala mukatono tubawadde ku saala nze saala gye nsaba kati nze saala nzibu esooka nkowoola Mukama Katonda ne bamalayika bonna abajja n'enjala ezikwata ne zijjamu omuka ne zijjamu obulamu zijje zitunule muhoozi n'amaka ge n'abaana be n'abazzukulu kubanga abalina engeri gy'ayisizaamu bannayuganda omuyise bwe mutyo mukwate ku muntu yenna yatta abantu ab'ekaseese kwata ku muntu eyatta abantu b'emukula kwata ku bantu eyatta abantu ebalonyo kwata ku muntu yenna eyatta abantu wano nga 18 ne 19 leeta abo bakwata Dr. Besigye ne bamubonyaabonya musajja omukulu n'olyo muzeeyi munne Haji Rutale abali mu kkomera buli abonyaabonyeza omuntu yenna mukwateko malayika ajjamu omuka gujjeemu bategeere ddala gwe malayika gujjeemu bategeere ddala ye malayika ajjamu omuka era ye Katonda yafuga tebakyakumanyi tebakyakutegeera tebakyakusinza wali omulabyeko ng'agenda mu kanisa muhoozi tagenda na mu kanisa tebakyakusinza tebakumanyi tebakutegeera bo bamanyi nti baamala Mukama nkukoowoola kola ekyo kubanga Yesu bwe wagenda ku muzaabibu ng'onoonya ekyokulya n'otokisanga wagukolomera singa tewakolima sandikolimye nange ebbanga lyemaze mu gavumenti eno sifunye kyakulya sifunye kyakunywa omusaayi guweddemu wendi tugume nange sinna bwendi nkolima mu linnya lyo Yesu Kristo jangu okwate ku bantu bano bamenyaabenye bakuulemu amanyo bajeemu amaaso bajeemu enjala bategeere nti gwafuga ebyo nambisabye muli Erestafe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu muddemu nti amiina bwetyo bwe ntambule asabye esaala eyo mugiwulidde saala yiye yagisabye ya Katonda si yange lwaki mujejjako ati kwe kutibwe butiitiizo ati Mukama ye yakutumye tokiraba Mukama yamutumye agisabe sinze ngisabye mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba